ensonga tuzikwasaganya bulungi nnyo wano ku KCCA grounds olunaku olwaleero naye kati akazanyo keesooseemu katabu nnyo jankwata tosobola kati ekiri wano akati tugenda kuwangula akasuula ne kayimirira kinusu kya 5 tutaddewo kati wano awangula ekinusu kya 5 kaganye iwako olinamu ku sente eziwera kale teekawo awangula yatwala mune kikyaganye okay chance 2 tutwala tuli wano mu kivulu kya Lion Skin akazanyo kano kazibu kale olwompangudde otutte kido kyange munyongeremu wano mba ntwala naye nga kiri kitya kivulu kiri kitya yatandise dda kale okuba pate tunula eri embeera bwete bweri wano wetuli wano Lugogo embeera nga bweri esaawa zino enteekateeka zikyagenda maaso esaawa ewezeemu wano eze Uganda okutwalira wamu naye konsati eya 5 champion gudo wetwogerera embeera ekyali bweti naye nga tusuubira omuwendo gw'abantu okubanga gweyongera olunaku olwaleero okusinziira ku numbers eziri ku geeti wabweru awo abantu bajja kuba bayingirawo essaawa yonna okulabika nti ekintu kitambula bulungi nnyo naye gwe kyokola kiri kimu kwekuumirako nabadde dawala update naye embeera egenda kugenda ng'ekyukakyukamuko mu maaso awo embeera yakukyukamu esaawa zino abaze mu kivulu baali wano gamba otya bulaadi kiri kitya embeera kiri kyama embeera eri kiriya tuze mu kivulu kya Kibanda embeera eri etya embeera maana eri green eri fit eri steady kinagwa kitya okimanyi naawe paka kumacha mugenda guluma paka kumacha kati gwogulumisa ki ngulumisa kasenyente ate ndaba gwogulisa wano bugundi budatizi bwebusookayo senyente oteekayo oluma kati eno sawa yakugaya mudo kano kapike katambuza bulungi nnyo kano mwaka jewa ako twaguze ku base kakasenge akawa kasinga okuwoma kasenge yasinga ate kasese ako kali kiriye nnyo kali nyamangu ako onakolala vibe eri waggulu abantu atalina kujja essaawa zino eza bagamba ki bangwe bwanguyi banga kyakutte dda kati essaawa zino kati bwenkagayamba ki tewali ojja kweyongera okola ne oyite paka nkya yembeera eri wano ku cricket oval not cricket oval KCCA grounds olunaku olwaleero omwana Nashi owaye kyekiriwo oguleesa omuddo guno omwana abadde wali omuddo nga teguwera gwe kyekiro blood ali fiti kati wano tugenda kukola tutya tugenda kukwacca nakweyagala newe batayimba fe enkoko twagifunye dda eno gye bayita enkoko guno guvuddewo omuddo guno omuddo gwekasenge ndowooza ogulaba
Okulaba kunyirira. Mwagamba Kasenge yasinga. Kasenge yanyirira kozi be bamanye ebirungo ebimeze omuddo fiti. Ate gwe Kasese. Okusigutegera kuba kulumya amanyi. Wakola Kulumya amanyi. ate kulumisa kigwe. Tebayita pike. Bigiji takyaluma muddo. Takyaluma muddo. Omulabye. Ogenda kuluma baba. Paka nja ku makya. Tugenda sula wano. Wano wennyini. Ate n'ekirala. Wemanyiza okuluma ng'omuddo ng'ate olinamu ne kasente. Doke mweriri buladi. Tebayita ekimenke. Olunaku olwaleero Vibe yatandise dda kiri kikye wano omuntu atanaba kugeza mugamba ki. Tenyinza omugamba kyagenda okusuba kigenda kuba kyamaanyi kuba kiyamba ye okujja okukuuma obulamu bwe nga awumenteyiniza. Bampita muyimbi naye olwaleero ndiwo kubeererawo wakabi. Osegeera bamuyita Alien Spirit Kimenke Katonda yamutuwa. Tosobola kulwanyisa maanyi ga Katonda. Osegeera Katonda bw'asalawo gwe ne bw'okola ki. Lebo yange Team Wisdom City buli platform naye yonna. oli mugumu nnyo naawe olimba eko. Oli mugumu nnyo naawe. Tunuzaako eri ku stage olabe. Ema njagala abantu balengeza stage waggulu wali. Ekintu kyakudde dda. Bwe bakusaba ekyebiri ng'ogenda kulaba omuntu ayimbira ku stage eyo baba bakubbye. Stage y'amaanyi baba. Ekyebiri ddala Alien Skin yali wathe kutimba kikulu kya mitwalo 2 ordinary. Ezo emmeeza nziraba zonna ziri booked. Tusigaza mmeeza 2 zokka. Zokka bwezi. Era bw'olwawo gw'ayagala emmeeza oba yegwe mu 7 ojja tuula ku ttaka ng'oluddeyo. Kutadde baba. Olunaku olwaleero agamba atya baba oga. Mbeera ki amaanyi gosana mangi. Ebintu twaze kulaba ng'abaana abato babakolake. Nasimbira champion gudo. Champion gudo kazimbe kubanga togenda kukola paka. Okitegeera bw'oba ofunye chansi kozesa obudde bwo. Abasinga okulaba Holokoso Extra Digest mugoba nsonga. Ono wangi Tokisusa nnyo. ono bamuyita oga musajja w'amaanyi era yoga. Naye nga kyekiriwo. Amaanyi ogalabye wano. Amaanyi wegali webuba nga omwana eyazze jjo just in a period of omwaka nga 1 n'ekitundu okitegeera kiba kitegeeza nti alina gy'alaga okitegeera because waliwo abayimbi nawe obamanyi babaddewo naye takolako wa the birthday okitegeera naye kakati champion good ayinza okuba nga waliwo abamulaba nga muyimbi waliwo abatamulaba nga muyimbi naye ekiri nti ayingiza sente kubanga at the end of the day omuntu alina sente taba musiru kuba kati gwe ogamba nti omwana omuntu tamanyi kino waba alina sente kyekisinga obukulu omuntu alina sente tobuuza tali mwavu afuna sente tali musiru afuna sente ekyosobola okugamba kati kankute tojja tumanyira seo teri mwavu akola tali musiru alina sente okusanga omuntu ng'agamba ekisajja kirina Celebrity tukyagenda maaso olunaku olwaleero tukikwasaganya everything on wano olunaku olwaleero the return of champion gudo mu Fangoni Forest olunaku olwaleero bamaama bibebi byake byonna weebiri ensonga zitambula bulungi nnyo basekisi we bali mukwano mujja tunyumirwe pate tukuwe pate abaana baleese enkoola bw'atalya ku nkoola olunaku lwaleero simanyi gy'oli naye mujje tukwasaganye enkwaco tulye ku nkwaco ndowooza owulira omuddo bwe gugwawo nga tuli obumuli bwaki naye nga tukyagenda maaso olunaku olwaleero ebittano champion gudo tukyagenda mu maaso embeera bwete bweri bw'otunuzako bweri Emma njagala abantu obalage stage weri n'abantu bakyeyongera okuba nga beekulumula okuba nga bajja mu kifo kino bannayuganda nkakasizza nti endongo bagiyingira kawungeezi obwete tuli mu kutya nga tugamba nti bagenda kujja naye ekiri ku mulyango ekiri ku geeti olunaku olwaleero bannange buzibu ki naawe mbakunkwa kyendala eriwa
ono enkwaco eri wano gye njagala. Kati oyina kano okalumisa ki? Okalumisa ki kano eno? Ankwata byange bye njogera just. Kano okalumisa ki? Kati buno bwakagwawo kati. Baba ekiri wano mu kivulu kya Alien Skin abaana basazeewo ne balumba nalo naye gwe oviiridde wa? Oviiridde wa? Nviiridde Kawempe. Nze defensi we bwayise. Oli kwani? Defensi we bwayise. Kati defensi abakola mulimu ki? Defensi w'ekyalo Nabukalu zone. Kati naawe otambula ekiro n'okuma? Nnyo nsula mu gurawundi. Osula ku gurawundi? Abantu tewali aluleeta? Teri. Bano abaana b'e Gaza bava eri ne bagamba twagala Kyonna kimumbaasa tukibeeramu. mwe mukitwala. Olwaleero tugenda zimbira maama wa champion gudde ennyumba. Owulira otya nga maama mu bulamu bwe? Mpulira bulungi era ensonga lwaki naze ntekeko ettoffaali. Oza kuteekayo taffaali? Kati tuli ku taffaali lya kuzimba nnyumba. Abantu abali eyo abatana bakujjoliza bagamba ki? Bajja nze ekyalo kyange kyonna kijja bali mu kkubo. Wabagambye dda? Bakitegedde. Ekitegedde balina osalawo. Kati Kawempe ebitundu kya biriraanyeewo w'obeeraawo. Kutandikira bwayise paka Kawempe Nabukalu zone Mugowa Nakamiro Mukala. Nali nsula eyo nga Nakamiro ku luzi ewe watyo. Nakamiro manyi ku luzi wansi yawo kumwala. Manyiyo. Bwe nali mbeeraawo nga nkasibaawo. Abantu bonna bayisa be Nakamiro. Nakamiro Mugowa Mukalazi Tebuyoleka Nabukalu zone gye ntwala nga defense waayo Mama Bakali. Mama Bakali bakumanyi nga mamanyi? Mama Bakali defense wa Nabukalu zone. Bakali ali wakati. Bakali ali ku ssomero bajje bawagire omwana gudde okuba yenkana ne Bakali. Yenkana ne Bakali? Nayira? Kati kyaligaza oli kuwagira mutabani wo? Nnyo n'amaanyi. Alien Skin akyusizza ki bw'olaba ekifaananyi kya music wano e Uganda nga gwe alaba ebintu bino? Akyusizza ebintu bingi kubanga ekirungi kye yakola yajjira mu mbeera gye tulimu. Ey'omuntu wa wansi? Gato bwali? Abaana nga babeera kagurinizi bakeetaaga ate najjira mu kaseera nga naye agenda nako. Kati ono sawa meka? Wekigwera. Paka kumaca. Ate defense ku kyalo bo kirekedde ani? Mba nina okukuuma ekyalo ne wano nkuume wonna. Ankute baba. Kale baba. Byebyo tukyali mu kivulu kya Alien Skin, the return of champion Gudo. Olunaku olwaleero. Ndowooza olabye embeera egenda mu maaso olunaku olwaleero. Kukaluma buluma waayo sokojje bulandi sokojje. Sawa yonna buli gwolaba abaana baali mu kaluma wano. Abaana baali mu kaluma wano. Bwe ngenda kubanga neetolamu wenti naye ng'ekiri wano Seki ne Bupepi bonna weebuli olunaku olwaleero batanaba kujja jangula babipepi awo byana byamaanyi. Omwana ema ku kamera akikwasaganya bulungi nnyo naye essaawa yonna bizinesi weziri wano baba Buladi kati wano bakola ki Buladi? Kati ntunda bifaananyi bya Alien Skin. Nawe oli mu kaluma abaana bampadde wali akantu Era mbadde ndi mu kaluma wonsa. okalumisa kikwe? Kalumisa mannyo na bigigi. Ate binyeebwa Nabyo bikayambako okutambula obulungi. kati mbwandindako mbwoteekamu ekinyeebwa kikyusa ki? Muganda wange yesse ekirungo kyeyongera obuwomi bweyongera. Gwe bwoteekamu ekinyeebwa kintu Bible erinnya waggulu Mateeka. otegeera Ebeera ayi. kati olina kalira bbanga ki? Siyinza kulimba kubanga kalidde ebbanga lyonna. Kati bw'okatandika kati okavaako ssaawa meka? Kisinziira bwe mba mpeddemu nkata naye bwe mba nkyalimu nkalya mpaka ku makya. Mpaka ku makya? Okalakata? Nkalakata. Buladi Talina buzibu gye ndi. kati essaawa zino kati omanyi okatandisa essanga 12. Nakatandisa essaawa 9. Buladi oluba lulimu kyo? Terulimu kirimu naye nga jasi nga bw'onoolya emmere n'owoomerwa.
kati nange mbeerako nga ndya n'ekiringamu okusinga okubeera mu bavubuka ne tukola kino ne tukola kino bwe ntuula wano n'enkalyamu mbeera fiiti. Olwaleero tuli mu kivulu kya champion Kudo okusingira maama w'ennyumba. Embeera eri etya? Embeera simbi kubanga abantu ffenna tuyingira. Tuyingira kubeera omwana agenda kukijjuza kigenda piipa maaso awo. Kigenda piipa? Yamaani. Essubi weeriri? Mateeka. Kigenda kola siya? Kigenda kupiipa. Naye kati kalume mukko naawe. Soko kalume mukko awo. Rondabe sana. Kalume! Uya. Ogamba twayiseeko dda. Okitegeera naye nkyaliko. Tukyagenda mu maaso. Akakola kajira muno. Oba nga toli muno akakola kajira muno. Owayo gamba otya? Yonisewo. Bakuyisa. Bambiseka pisi Uganda. Ovaawa. Vira Luweero. Ovudde okujja wano. Yevudde okujja wano. Boyi njagala Gudo nga okiwulira. Kikosinga okwagala ku Gudo. Boyi Gudo mwagalako omwana muto akola ebisanyusa 5. Obadde waliwo abazaala wa abantu tebagenda kujja kati bano bavuddewa. Abo abazoleyo abagwi baddalu. Naye ng'ekiri ku Fangoni kyakabi nnyo mwebalire ddala. Omu bwedda waliwo abazaala wa nti abantu tebagenda kujja wamaka. Abo babengo balalu kati tezo lya champion Kudu ne Kimenge. Obo badde champion Kudu ne Kimenge bana bali fifa. Nate nga batayingira mbulaza. Wachitukawo ate chitukawo tuli babi. Era kuba ate tujja ate waneno tunongo wakufisa. Segeera ng'omwana w'eggeto. Oliwadala oviiridde mu ggeto yawo? Oviiridde mu ggeto yawo? Mu mbuga. Mbuga esangibwa? Mbuga Afirika Makindye. Makindye waliwo alali. Gwe mwana oli wawaka mwana naye. Mwana oli wawaka naawe olimba. Kale bulandi kyakabi. Embeera bwete weeri tuli mu kivulu ekya the return of champion Kudo olunaku olwaleero saawa yakuba kakoola Saimo owulire ennaku kati nga nkwi. Saawa yakuyisaamu kakoola naye ng'embeera bwete weeri tulina okukomyawo champion Kudo ewaka. Saawa yakuba nkoola abantu bo basse obwedda mweraliikirira nti abantu si baakujja naye ng'abaana bo bazze olunaku olwaleero vibe ziri waggulu nnyo. Mujebaleko wamma. Kano kamanyi wamma kabeeramu ki? Nkwacho. Ate kano kino kye bayita batya? Nkwacho. Okimanyi? Wali ogirumyeko? Ndemo kuluma. Mumate kusaa kuluma nkwacho. Kuluma mutulabe. Zimbyamu kutama. Ome nkwacho gwe okimanyi? Efaanana etya? Eno. Wali ogirumyeko? Wama omuntu atanaba kukyoliza mugamba ki essaawa zino akyali ewaka? Akyali ewaka? Akolayo ki? Bannaye anti kati abamu babafuga era abanga bakufuga nga bakulemezaamu oba olina obbeera ewaka. Osigala ewaka? Aba olina osigala ewaka kuba waliwo abazadde abateekawo embeera oba olina kubeera bubeezi waka. Kati gwavuddeyo otya? Nanti kati tuli bafamire tuba tulina osalako. Muli bafamire? Nayira muli baganda ba Alien Skin? Wekiri? Nayira. Naye bannange omwana ono wamma gwali muganda wa Alien Skin? Ndi mukwano wa champion Kudo from Kawempe. Ova Kawempe? Abaana b'e Nakamiro muliwa? Nakamiro manyiyo? Nedda simanyiyo. Manyiwa? Manyi Kawempe. Saidi ki? Eno gye tubeera. Mama bulire nga kyenyanja kona kwe. Sabula. Agamazina ge bayita batya? Empere liwa? Wanji. Ani agimanyi? Era ali awaka ali mu kusuba busubi. Wanji, uli empere? Kona empere gwe. Ekiki? Tukyagenda maaso naye tova ku Celebrity Tracker njakuba nkutuusako ekitundu ekyokubiri. Abantu bamaze ne bajja olunaku olwaleero. Tuli wano ku KCCA Grounds wetusinzidde olunaku olwaleero. Tova ku Celebrity Tracker. Nze ntambudde bwe nti naye tovaako. Nkuwa bisingawo byonna. Ebisinga byokka bye ngenda okuba nga nkutuusako olunaku olwaleero. Stage ogiraba waggulu awo. Ndowooza ogiraba awo. Ndowooza olaba ekiri awo. Olaba ekiri ku stage. Stage y'amaanyi. Mulya gwe akaana ako kayimba ndodo luguumire dibede bazitereke timagwanga ndebabude kuki
banja tuli munkola raba enkola gwa Bible jendi na yamanyi nyo muganda wange ekiri wano n'omutima gumanja nguterese mwamna bulira nga kenyanja sabura niko sabula wuli ekinyanya bebyo tovaako nja kubanga nkomawo anytime now